Mwebale kubaako mwebale kubeera nga mugoberera ensonga nsanyuse okubalaba Mr Update Mr Update nsanyuse okubalaba njagala bawa ku update za Ronald Mayinja njagala bawa ku update za Ronald Mayinja muyina abamawulire batannabalaga ebibadde emakerere olunaku olwaleero kastori abantu olukwe toddamu kubeera kyekimu kastori abantu olukwe toddamu kubeera kyekimu njagala bawa ku update za Ronald Mayinja waliwo ebibadde makerere mwate bye mutannaba kufuna media obedda ninde ebireeta tebireeta nenga nti Mr Update kambyereetere nenga Mr Update kambyereetere mugimanyendo bagita the update online page obedda ne omulaba sinnajja ngangezaako amawulire gonna gasaka ninze media zonna zibireete wa sajja leka ataddemu ssente abagate mubiraga sajja leka ataddemu ssente abagamba ndoza temubiraga waliwo ebibadde behind the scene segirinya byengenda okubatuusaako kati saawa eno sheyalinga yita muno mukyali batono nnyo Ronald Mayinja updates eno yalinnya y'amagye mbabuulira mazima eno yalinnya y'amagye waliwo ebibadde emakerere mwena tebannababbi bagamba abaana batutte Ronald Mayinja emakerere nga kaguddeyo abaana batutte Ronald Mayinja emakerere nga kaguddeyo Mr Update ge mawulire genjagalo batuusaako kasitoria mu people power olukwe ebyo byebiddirira kutwala misinde lebulebu kudduka misinde wuuyo so yembeera eriwo naye nga ate sinatuka ku Ronald Mayinja Hassan Nduga yagamba nti Mr Update muwadde essaawa 2 mu nnyanga yeetonze Hassan Nduga oleka omuntu gwogezaako kanga segirinya tomumanyi essaawa 2 mu nnya zaweddeko ziri ssaawa kati 48 ziri ssaawa 48 tonnalabikako Hassan Nduga nabadde ninda gwe ssebo nkyakulinze wangambye ompadde essaawa 48 nga neetonze bwe seetonda nti olina byoleeta ninze siraba kati nze ngenda kukwata mu bwana Hassan Nduga eyakwalula esiridde kubanga nkulinze sikulaba naye mukyali batono njagala bawa ku update za Ronald Mayinja ate nga bwe nindirira Hassan Nduga yangambye ampadde essaawa 24 essaawa katugenda mwana mu 8 tugenda mu wiiki namba tannabaako kyayogera nolwekyo Hassan Nduga weno gwogezaako okuwalampa segirinya ndoza tomumanyi banange mwanguwe mukyali batono nnyo njagala tandika update za Mayinja ezibadde kasozi kabayivu emakerere abaana bwe bamukayuukidde temunaba kubifuna tebannababbi bagamba newunja lwaki media tebikapukyalinze kitegeeza omusajja ayinza okubanga media agicompromisinze yensonga lwaki ebigudde emakerere siina kwennaabirabye kwonna nenga nti media nga bwetalaze Mr Update kannejjire Mr Update kannejjire essaawa zibadde ziwera 4 n'ekitundu ez'olunaku olwaleero ku makya ng'abaana batudde dda mu tenti yaabwe era mubabadde batudde mubadde mu ne muganda ffe Doni Sheriff ye personal assistant wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tumukongratulatinga okubeeranga naye akoonodde diguli ye mu mateeka kitegeeza people power tufunye munnamateeka omulala gwe bayita Doni Sheriff so essaawa zibadde 4 n'ekitundu n'obutikitiki 10 okutikkira ne kutandika ne bajjanga basoma amannya Kayongo Ibula n'agenda ne bajjanga basoma amannya ne batuuka ku linnya lye bayita Ronald Mayinja ne basoma erinnya lye bayita Ronald Mayinja abaana ko twakoowa yabadde kasozi kabayivu emakerere Ronald Mayinja yeebwadde bwaddaawo katale meno genda wali maaso bamutikkire katale mwe ne bagamba twakoowa bali bwenkwe twakoowa abaana batabukidde Ronald Mayinja ne yeekazakazaawo ne yeefuula atalaba bano baana bye boogera bayizi banne babadde asoma nabo bamutabukidde sinnamanya lwaki media temunnaleeta bintu bino Mr Update amawulire abaana ne bagantuusaako ne banga Mr Update tetubiraba ku media yonna Mr Update genda otegeeza abantu Mr Update genda otegeeza abantu ate ne diguli yannyini gye bamuwadde amawulire genfuna nti ebaddemu order from above yabadde tayise
Bosco n'alagira nti omusajja munnange mumuyise temumuwaliteeke omusajja mumuyise temumuwaliteeke ne diguli bangambye jafunye ebaddemu order from above jafunye ya social sciences ebaddemu order from above diguli erimu Bosco lizimu diguli gye bamuwadde bangambye nayo erimu Bosco lizimu Bosco yagayo musajja temumuwaliteeka ajja kuswala musajja yakatujjo yininga bumumuwaliteeke abantu bajja musekerera sagirinya gyali ajja kuseka temuwa musajja liteeke kyavula abadde asoma mu kyama abaana bagamba nga tubete tukula mu kirasi bwana Ronald Mayinjo badde otuula wa mu kirasi nga tubete tukulaba bobadde balekishale badde bakusomesa gwe wekka kwa abaana bonna basoso sciences nva bakubira ku masimu mubadde mubeera naye mu kirasi nti nedda mubadde mutuula naye nti nedda abaana babuuza abadde asomerawa kitegeeza ne diguli yennyini gyafunye ya social sciences erimu order from above erimu Bosco lizimu gyafunye yennyini kwa aba student banno obwedda bandi bubi wano banga Mr. Update musajja bagimuwadde wano diguli tiyayise tie fe tumutabukidde ekyaffe tukikoze nti naye tumubuuza obadde otuula mu kirasi ki obadde wa abadde osomera wa bana bamubuuza na guno gwa katabanukula bana sharing live video eno information is power tubabuulira mazima katonda wa people power teyebaka tubabuulira mazima katonda wa people power teyebaka nolwekyo yembeera ebaddewo mu kasozi k'abayivu Makerere Ronald Mayinja bwe bayosomye erinnya ly'abaana batabusa abaana bakayuse ne bagamba no yali mugundi yagwa mu ggwanga olukwe era musajja wattu agenze maaso wali musajja atunga yebwala bwati bwate Ronald Mayinja bwe bibadde naye newunya media tennaleeta bibadde Makerere media tezinaleta ibadde Makerere nga Ronald Mayinja abaana bamukayukira bamugamba yali mu ggwanga olukwe twakowa yabadde kasozi k'abayivu Makerere nga basomye erinnya libayita Ronald Mayinja bwe basomye erinnya libayita Ronald Mayinja twakowa n'abuutikira akasozi k'abayivu Makerere kati ye Ronald Mayinja kyalinga kye yakoze naye sebo mu diguli yabaddemu ne input yaguze gawuni yo gawuni yagyegulidde gawuni yo ye yagyegulidde ye kyalinga kye yakoze kugula gawuni na nkofiira ene y'oku gawuni ebyo kabye yakoze gawuni na nkofiira naye ebisigadde byonna bibaddemu omukono gwa Bosco bibaddemu omukono gwa Bosco yasuza akubira balekichala temuwa omusajja liteeke musajja temumuwaliteeke kye kibaddewo kasozi k'abayivu nga Mr. Update munayi amawuli ago bwenga sase nenga kanga bakoleki kanga baleetere wano sajja adda asoma budde ki student banne beebuuza adda atuulawa adda asoma yekka adda asomera wa Bosco nga Bosco yamusomesa bale adda agenda maka gabalekishara ne bamusomesa zeeyo abaana bagamba kakati gwe buuza Ronald Mayinja ba student banne nga banabe bamutikidde nabo oba amanya tabamanyi mubuuze banabe bamutikidde nabo banaboka amenya amanya anagokka agaba student banne be bamutikidde nabo omutume Masaka kubigere ngate bonna bafunye diguli nabamu diploma mu social sciences omubuuza menya banabokka bo badde otula nabo mu kirasi nze Mr. Update bwombuuza abaana 10 benasoma nabo ku Data Mine Technical Institute ngafuna ka diploma kange mu journalism mbakumenyera nchi abamanyi bwombuuza abaana 2 benatula nabo senior 6 mbakumenyera bwombuuza abaana 4 benatula nabo senior 4 mbakumenyera gamba Mayinja menya abaana 10 bokka bo badde osoma nabo mu kirasi tayinza kumenyera ya dog kitegeeza abadde mu kirasi baana beewunya mu kirasi adde abeeramu yekka kiki so ekibadde kasozi k'abayivu Makerere kibadde kikambwe nnyo bwe basomye erinnya Ronald Mayinja abaana ne batabuka banesinze entabuse radio bwe kubikira tosamba radio nze Mr. Update ndiwo batuusaka updates radio bwe kubikira tosamba radio waliwo abange Mr. Update omusajja ofana ye wachi nze ndese update nze sina tabu nze ndese mawulire gabadde kasozi k'abayivu Makerere Mr. Update obadde ndi wali ku university enswamye wabweru kuva obweddera wenvando ze suti mugirengera
era n'abamu abandabye wali ku Makerere nga bagamba Mr Update ne bagenda mutikira kuba suuti bagirengedde nga nekane bulungi nnyo Mr Update nga nekane kanye era wedda abamu balowooza Mr Update ne abadde asoma ne bagamba nedda enzi nyaka diploma kange mu journalism nakafuna ku data mine technical institute nolwekyo abali kuna bamu abambuza musajja ofana ewachi sina kye mwagaza naye radio we kubikira tosamba nga radio nze bawa mawulire gabadde Kasozi kabayivwe Makerere to musajja bamungodde TV wezina bazibirese kijja kuba kirungi ne bwe zibati zitezibirese mumanye nti e Makerere wabaddeyo lutalo nga basomye erinnya libayita Ronald Mayinja eyo people power bana bakambwe twabagamba nti people power eringa okusijeni buli makaweri fere kitwetagisa gamba bantu nti oyo mungole bantu beberera mu bweberezi abantu beberera mu bweberezi nolwekyo kye kibaddewo ninda ka video abana bange tugenda kakuwereza Mr Update nga tungolo omusajja nakonka batereyo manye byange bya bwino Mr Update byange bya bwino mukimanyi ebyange Mr Update bya bwino so eyo update mbade sinza sura nga sijibagambye sharing live video eno Mr Update live Mayinja kaweddemu Kasozi kabayivwe Makerere diguli jafunye abana bachaji nako question mark ekyokubiri ngovude ku question mark abana bamungodde so kyekibadde Kasozi kabayivu e Makerere banayinze sina kyakola nze mbaletedde updates nze mbaletedde updates so kasukali ne kabanga abana basobodde okanoza nolwekyo abana be Makerere Mr Update new year package njifunye new year package Mr Update njifunye mwebale danza kasanfuna yoka new year package nga Mr Update nsanyuka bebi ebinyiriza ono bemunya segirinya ngatakogga segirinya nganyirira buli time ebyo byebinyiriza sina stress nolwekyo abana be Makerere munnaye ka new year package Mr Update nkafunye mwebale ddala kati olwaleero tugenda ate kubeera ku Freedom City mwanyina face Spice Diana agenda kubeera nga alonkinga netegesedda Freedom City yebikolo byange biliwa kachupa netegesedda Freedom City ngenda Mr Update Freedom City ngenda netegesedda Freedom City ngenda Freedom City Mr Update sinza butagendera mugenda kunjo tabuliro banaye mumanye nti Freedom City ngenda bawereza live Freedom City Mr Update netegesedda abayimbi tulina betugenda okukkiriza nti oyo ayimbe ne Mr Update sinza kusubwa Freedom City sisobola kusubwa Freedom City Mr Update ngenda kino mbabuulira munansonyiwa okwogera nga nyina kyenkutte mu ngalo sinkola yange ne Freedom City ngenda kuba bange Mayinja ayinza okubaayo munayo kwerinda sibuti nsana fwe tambula egaludde Mr Update ngende ebikola byonna ndikiriya ebikola byonna Mr Update ndikiriya nolwekyo ngenda bawereza live update ngandi mu Freedom City bikola byonna ndikiriya Mr Update netegese bulungi nnyo ngenda era yesuuti eno bikola byonna netegese bulungi tosobola genda kulima ngole senkumbye mabega sisobola genda kulima Mr Update ngande senkumbye mabega sisobola Freedom City kigwa leero tugende bane tubereyo tuwagire mwanyina ffe Spice Diana Spice Diana tugende tumuwagire banange fena tubeyo ku Freedom City ne president yatukowodde tubeyo mwanyina ffe Spice Diana bambi yomu kubakaza batayina tabbu yomu kubayimbi abalunje nnyo yomu kubayimbi abeberera mwedda nolwekyo mbayita mwenna mujje mubeyo ku Freedom City sina kye nayogedde nenda bamuwandika wane ebigambo ebiyitirivu nayogedde kibannange nze mbagambye ngenda kubaayo mumundekeze ngenda kubaayo sina kye nayogedde Mr Update mbawala yivu ngenda kubaayo naye ndaba mwenna mugezaako okunsokka obugambo kikye nayogedde nva kunywa mazzi kana chupa yange enkutte nkwate nva kunywa mazzi mbalaga nti Mr Update amazzi nga mazeemu kyembadde mbategeeza nywedde amazzi gange nga mazeemu Mr Update bane tubeyo fena ku Freedom City tubeyo tusobole okulaba nga mu ngeri emu bendala tuwagira mwanyina ffe
Spice Diana fenna tubeeyo mbakoola ne sekukoola yenna tebaabulayo Mr. Update mbayise atayina sente ziyingira ngamba ati Mr. Update sina za tiketi atayina ziyingira ngamba ati Mr. Update sina za tiketi nolwekyo bangambye ati Ronald Mayinja engeri gyavudde eno ku gundi gyavudde ne Makerere ekiwejjo ayinza kitwala mu Freedom City Mr. Update nange kwe kusaba ngende embeewo ndabenga enteekateeka zonna tusobola okukola ki tusobola okubeeranga tuzitambuza mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo mbakoola ne sekukoola yenna mbakoola ne sekukoola yenna muwulira bannange muwulira kye mbagamba mbakoola ne sekukoola yenna kiggwa leero ku Freedom City tugende tuwagire mwannyinaffe bambi Spice Diana ne President yakoonyeemu n'agamba nti ffenna tubeeyo mu maanyi ag'ekika ekyawaggulu nolwekyo mwenna mbakoola ne sekukoola yenna Mr. Update teri kuzikiza tulina okulabanga eggwanga laffe Uganda twebeereramu nebaza abaana b'e Makerere emisinde gye mututte Ronald Mayinja mwebale nnyo mwebalire ddala emisinde gye mututte Ronald Mayinja mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mwebale nnyo mwebalire ddala so enteekateeka tebadde na tabbu yonna Mr. Update ngenda kubaayo nnyo nduddo gendako mu gundi Mr. Update ndudde ogendako ko mbivulu naye ekyabambi mukazi ono bambi ayimba bulungi nnyo kawala ako bambi kayina n'empisa nnyingi nnyo kawala ako kayina empisa nnyingi nnyo nolwekyo mbayita mujje tubeeyo ate tukuume emirembe mbayita mujje tubeeyo ku Freedom City ate tukuume emirembe muwulira kye mbagamba mujje tubeeyo ate tukuume emirembe because president atulagira okuuma emirembe so yenteekateeka eriwo naye nga bangambye ti ekintu kigenda kubeera massive bambi omwana ono tugende tumuwagire enseko zigenda kubeera nnyingi nnyo osobola okujja n'amazzigo nyonta bwekuluma n'onywako mugule nnyo amazzi mu Freedom City ennyonta ereme kubayisa bubi because tuli mu mbeera ey'obudde tuli mu mbeera ey'obudde nga bwokya bubuguma so saagala mutuuya n'ennyo nga Mr. Update mugule nnyo amazzi mube n'amazzi munywe amazzi tubeegayiridde ne sekwegayirira yenna naye nga tusaba mukuume emirembe nolwekyo Mr. Update mbakoowodde ngenda kubaayo nnyo mujje tuwagire omwana oyo bambi akoze kinene nnyo okulaba nga music industry agiboomingisa ate new artist bambi muyimbi mupya mungambye mujja mugenda kubaayo Mr. Update ngenda kubaayo abatagenda kubaayo tugenda baweereza live updates byonna ebigenda ogenda mu maaso ku Freedom City tugenda kubeera nga tubibaweereza live byonna ebigenda ogenda mu maaso ku Freedom City tugenda kubeera nga tubibaweereza live nolwekyo tusaba mubeeyo nnyo naye tubasaba mukuume emirembe because ffe tukkiririza mu nteekateeka ey'okukuuma emirembe mukuume emirembe nga president kyatugamba tukuume emirembe kyekigenda tuyamba okubeera nga tununula eggwanga lyaffe Uganda ekyo nkibasabye nese kusaba yenna mutunulire nnyo Mr. Update ng'ali mu show kyenkola kyemukola bwe mulaba nsanyuse nga musanyuka bwe mulaba nnyiize nga munyiiga bwaba ntegekedde entebe yange wali maaso Mr. Update ngenda kubaawo ekirala kyengezaako okubategeeza ku Update online page wano bambi mwebale kunsabira omuwalo oyo gwe najjanjabye n'abasumba Joani Katonda yatusobozesezza omuwalo oyo nasuuka abamanyi omuwalo oyo mwamulaba ku social media nga bambi omuwalo oyo talina buyambi namujjeri dimu ku omuwalo oyo ne mutwala ensambya ne bamujjanjaba era omuwalo oyo nabanga yasobodde okubeera nga yasuuse bannange mwebale kunsabira oyo ye mbadde mujjanjaba era bamulongooseza badde mwana muto ne yalwala breast cancer
yali yalwala breast cancer ng'ekintu kinene nnyo kyazimba. Abatannaba kulaba muwala oyo musobola okukebera kuno ku page yange eya The Updates online page ne mumulaba. Bane Katonda yatusaasidde bambi omuwala oyo nembanga Mr Update kino kitaddemu amaanyi. Muwala oyo nassuuka yasooka wa Vice President w'eggwanga Uganda sekandi neyekubira enduulu n'abaga bannange ebbere ligenda kunzita sekandi yabaggalira bweru wa kikomera teyabayamba. Mr Update songa nenjiyingiramu muwala ne muno nayo ne muleeta ne mujjanjabisa yawonye kati anyirira. Omuwala ne mujjanjabisa kati yazzeewo bulungi nnyo. Ebbere ekyo ekintu kye mwadde mulaba nga kizimbye bakisazeeko ne kivaako. Waliwo aŋŋambye Mr Update tugende mu Freedom City n'amazzi ennyonta ereme tutta. Mbeegayiridde bambi mujja n'amazzi saagala mukwatibwe enkalamata saagala mutuuyane mujje n'amazzi tewali mutawaana mujje n'amazzi tewali mutawaana mujje n'amazzi. Waliwo aŋŋambye simanya jje nakya sinalagirako muntu kujja na kintu kyonna mbalagidde kugula mazzi gokka tewali kirala kyembalagidde okugula. Saagala mutandike kunsojja bigambo mukamwa Mr Update munsojja ebigambo mukamwa. President waffe atukubiriza okukuuma emirembe tugendere nnyo ku president kyayogera ekyokukuuma emirembe tukitambulireko nnyo. Lwekyo kyenjagala bategeeza bambi omuwala oyo Katonda yansaasidde nembanga nsobodde okubeera nga mujjanjabisa bambi nassuuka naye essaala zammwe ze zinkozesa ebyo. Essala zammwe ze zinkozesa ebyo buli munsabira Mr Update n'empangaala Katonda nga nsaasira ngambako byenkola ate Katonda abadde akyansaasidde ti abantu bonna bendeeta abantu bonna bendeeta nenzijambyalo nga bali bubi Katonda nsaasira ne tuba nga tusobola okubeera nga tubajjanjaba ne baba nga bakola ki bassuuka era bawona bulungi nnyo nnyo nnyo. Nolwekyo yenteekateeka gye tuzze tutambuliramu ebbanga lyonna. Nolwekyo Mr Update kyembasaba kintu kiri kimu mbasaba ti fenna twebereremu twekkiririzeemu tewali kitasoboka nga omukama Katonda ali ku saidi yaffe. Muyina okukimanya nti Katonda ali ku saidi yaffe. Kyovola buli bye tukola Katonda yabiwa omukisa era tuwunzika tuwangudde. Ebintu byonna bye tukola byonna bintu byaffe byonna birimu omukisa. Buli kye tukola kirimu omukisa. Buli kye tukola kirimu omukisa. Nolwekyo yenteekateeka eyo ebadde ennungi ennyo ennyo. Olunaku olwajjo mwalabye nga ntwala aba minisitule ya genda nga kaguddeyo. Bannange Mr Update jjo natabukidde aba minisitule ya genda. Abaana baffe bali betuyamba minisitule twasooka ntubaleeta ku live. Ne tugaba bannaaye abaana bano beetaaga obuyambi. Minisitule ya genda neeraba ebifaananyi nga abaana bakyali bubi neegaana okujja. Bwe yalabye nga abaana tubalabiridde banyiridde bonna batemagana baagala bali obuyinja babateeke mu accountability yaabwe tife twayamba abaana bano okubeera nga tukola ki tubajjanjaba. Jo minisitule ya genda nabatabukidde munansonyiwa manyi kye nakoze ndowooza kyabaddeyo bwekibadde kyabaddeyo nga munga Mr Update kyewakoze tekyabadde ekituufu naye nadde nnyina obatabukira because minisitule eyo teyina kye yali ekoze yadde eringa minisitule y'abaana. Omuntu aliko kamera gwe babuukira balabye tumaze okuddira abaana baffe tubajjanjabisizza banyiridde bajja beereeta naffe tulize tulabe ku baana bazze tebazze yadde n'omunwe gw'eryenvu tebazze yadde n'ekikajjo tebazze yadde ne kaswiti bajja beereeta baleeta embaliga ku baana baffe betujjanjabye ku baana baffe betulabiridde ku baana baffe betunyiriza. Neŋŋamba bano aba minisitule ya genda kati baagala kulya buyinja. Ekyokubiri nabadde nnyina okubalabisa. Lwaki nabalabisizza biyinza okudda n'obutwa bibakudda na butwa nga byagala bikwatireko Seggirinya nange ndi mugezi nage bano ba minisitule bano bwe badda n'obutwa ate era kati ebyokulya byammwe tetwetaaga temuleeta ebyokulya byammwe tetwetaaga temuleeta because nabeekengedde Mr Update nga nti abantu bano bwanange Honorable Okero Kennedy Lord Councillor ow'ennaka wansanyusa okulaba we bali kubeerako nabagobye era nakyekana ninga eyabagobye muganange Uganda zaabu era ninga eyabagobye ninga eyabagobye because nabalabisizza nnyo muzze muze kulaba ku baana ate mugana kamera ate nga abaana mwabalabira mu mawulire mwabalabira ku media. Ekyokubiri temuzze yadde n'eryenvu yadde ne kabulanketi mumulowooza abaana babeerawo batyabo siffe tubazaala naffe twabalabanga abalala naffe ne tugezaako okubayamba. Abaana bali ku nguudo omu oyogedde bulungi nnyo Mirembe Juliet lwaki tebayamba abali ku nguudo
mugenda muyamba bali ku nguudo abaana bamaze okufuna omuyambi agenda baweerera mujja muleeta embaliga baleeta embaliga bajja batagala naye baba nabalabisiza nabaswazizza bankubidde essimu ekiro ne bangamba Segirinya kyotukoze tetuliddamu kwepanka bo bennyini bangeete baliddamu kwepanka nze enkola yange Segirinya bantu aba batatwagala tulina okubalabisa nolwekyo yenteekateeka ebaddewo olunaku olwaleero kasukaali kanogedde Ronald Mayinja mwabakatwegattako Mayinja kasukaali kanoze Mayinja kasukaali kanoze enough is enough Mayinja kasukaali kanoze abaana bwe bamuŋŋodde ate abaana bakyayongera okunoonyereza ku diguli Mayinja gyafunye bagamba yandi bamu omukono gwa Bosco manyi balekikyala abo ab'Emakerere basobola okuwa liteeke bwe baba baagadde balekikyala b'Emakerere basobola okuwa omuntu liteeke deliberately bwe baba baagadde ate basobola okuyisa omuntu bwe baba baagadde kino nkibagamba Segirinya bino mbinamu experience Emakerere waliyo ne sex for max bagita sex for max waliwo enkola eyo bwetyo kati Mayinja diguliye ebaddemu order from above sajja temuwa liteeke sajja yatwegasseeko kati badde bali awo bamusoma baana ne batabuka abaana ne bagamba agende patrote zibanga zinsazeeko Mr. Update kansooke neebereremu ndaba bu patro bunzira mu maaso obwedda nzijja nkola live nga simanyi owaayi patro Mr. Update patro ndaba zinzira mu maaso tezinzingako soke neebereremu Mr. Nyinza okuba ndi wano nkyalokopya nga nasaliddwako dda nolwekyo Mr. Update alabika ali safe nolwekyo Mr. Update alabika ali safe mbadde ntidde ngenza owulira patro sajja buba kunsalako yembeera eyo ebaddewo kasozi kabaivu Emakerere mwebale nnyo mwebalire ddala olwaliro tugenda kubeera bize nnyo kyembasaba mufune data mubeere naye essimu zammwe muzikyajinge Update online page egenda baweereza live ekivulu kya Spice Diana tugenda baweereza live ekivulu kya Spice Diana buli muyimbi yenna agenda okujja tugenda kubanga tumusanyukira waliwo be tutajja sanyukira naye abayimbi abali ku mulamwa tujja basanyukira era tubawe ne kalulu nange Mr. Update ngenda kubaayo okulabanga nange mbaawo mu ngeri emu obendala okulabanga enteekateeka yonna etambula enteekateeka yonna etambula mu ngeri emu oba mu ngeri endala patro yino nesalako wano enendoza bali ku byabwe munnange patro ziba kunzingako Mr. Update waabwe emigo giri eja airport seginnawona kati okudda mbiwundu obudde buno Mr. Update mba ngenze kufa mba ngenze kufa kudda mbiwundu obudde buno nolwekyo lwe lunaku olwaleero bambi tugenda tuwagira omuwala ono Spice Diana Mr. Update mundaba nkunga nasemba kunga kyalenga busaabala kati nzizeemu okunga leero nga mbayita tubeeyo nnyo ogenda okuwagira kanyina faako bambi ka Spice Diana tubeeyo nnyo ate ne president yatukowodde nolwekyo tubeeyo nnyo tugende tukawagire bambi mu bungi obw'ekika ekyawaggulu mu bungi obw'ekika ekyawaggulu yenteekateeka gye tulina olunaku olwaleero nolwekyo essimu muzikyajinge asaagala weekwasa nti OTT yaweddeko tugenda baweereza buli kimu ekigenda okugenda maaso wano ku the Updates online page kamera zaffe twazitaddeyo dda zimutasubwa ezigenda baweereza updates zonna buli kimu ngenda kuba nkibawa live and clear buli kimu ngenda kuba nkibawa live and clear waliwo gwe basanyukidde mu kivulu kya Spice Diana nga update njibawa nti bannaye waliwo gwe basanyukidde waliwo gwe bakubidde mu ngalo waliwo gwe bakubidde mu ngalo nolwekyo buli kimu ngenda kuba nkibaweereza butereevu okuva wali mu Freedom City gye tugenda okubeera olunaku olwaleero sandigenze ne president kasita yatukowodde nenga Mr. Update kambeeyo
ningamba Mr Update kambeyo ate mumanyi Mr Update bampitampulidde kakubye ate nga jukira mawulire gonna njagalanga bawe sagalamba njije wano bangaye nti ate banga anjagala wali ku kyoto nga wendi funa parking njagala wali ku kyoto nga wendi buli kimumbe nga nkibawa massively buli kimu kibenga nkibawa massively ekigenda okubeera ku Freedom City olunaku olwalero nolwekyo esimu mu zicharging zibereko omuliro mu ngeri emu oba mu ngeri endala kitegeeza mu bufunze kiggwa leero ezi drone nazitaddeyo dda eri mu Freedom City buli kimu kigenda kubeera nga kitambula bulungi nnyo saagala mubenga musubwa update buterevu okuva mu Freedom City olunaku olwaleero so nteekateeka egenda kubeera massive eyo olunaku olwaleero so temusubwa mu ngeri emu oba mu ngeri endala ekyokubiri kyenjagala okubategeeza Mr Update olunaku olwenkya ngenda kubamba wa update z'Entebbe airport enkya ngenda kuleeta eddoboozi ly'Agaba enkya ngenda kuleeta eddoboozi ly'Agaba Agaba gwe twasigazaayo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe Agaba gwe twasigazaayo ku kisaawe wali ekyennyonyi Entebbe twasigazaayo eddoboozi lye nolwekyo enkya ngenda kubeera nga eddoboozi ly'Agaba ndibawa luli nabawe eryakyomuhendo tusigazaayo ery'Agaba mbadde nja bikolako lwaleero naye engeri tugenda okubeera mu Freedom City eddoboozi ly'Agaba kandibawe olunaku olwenkya eddoboozi ly'Agaba kandibawe olunaku olwenkya mu ngeri emu oba mu ngeri endala so yenteekateeka egenda okubaawo olwaleero ate ng'era ne pulezidenti waffe addako ow'eggwanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye agenda kuperforminga live nga aperformingira wali e Jamaica so kigenda kubeera massive kitegeeza olwaleero tugenda kubeera busy nnyo ku pages zaffe page ya president egenda kubeera busy nnyo nga aweereza live performance gyagenda okukola wali ku Jamaica gye bayita Label Salute concert egenda okubeera e Jamaica nolwekyo mu ngeri emu oba mu ngeri endala ekintu kigenda kubeera massive so temusubwa nako olwaleero tugenda kubeera busy simu zammwe muzicharging zibeereko omuliro ekintu kibeere nga kiri muzigo nnyo ge mawulire ge mbadde njagala obbawa Mr Update mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale